Kusho yemu twasikanye Keko ebimu ku Keko byasinga okwegyusa lwe lunaku lwe yavaayo na tulaga ka video nga bimukubye agamba singa asobola okuzaayo obudde yandibadde aka video akajja ku mutimbagano but of course abantu bayaniriza bulungi Keko yatuuse ku kivvulu abantu bamwaniriza bulungi nnyo vibe yabadde y'amaanyi I think yatuuse mu audience ye yatukidde da audience mutegeera ddala omanyi kintu ekisingira ddala oku affecting omuyimbi kwe kugenda okuyimba n'ayimbira mu audience enkyamu yatukidde mu audience ennungi kale katulabe kwa video ka Keko wate tujje n'ensonga endala. Omugole yampise performing na yene ngamba practice performing and perform. Filwe badde kyawo ku stage kuba tulabye otuse wote ndulu abantu bayimuse mbutebe. Munange abantu banzagala mujabagazi and I'm very grateful. Tokufuna reaction brought abadde yanziza Muhammad. Yanziza Muhammad. Obadde missing stage very much. But then missing nyo but then soma sikola music nyo na wenkomye one bangamba jango performing ngene ngamba ate performing live ne band yabade challenge twashimaniriza. The return of Keko. Return of Keko, 10 years of Keko. That's come full of a sponsor. The Serena to ayaniriziddwa ino kubera ngo lifi. Chalo gamba yaga sala mubiri. Jaga kusala ko mubiri. Merenga nsobola ku carrying a performance of 1 hour, 2 hours basiko. Oyinayo kyewejjusa mu bulamu bw'ensi muno bbanga lyobeddewo nakintu kyewejjusa n'ogamba nti singa kino saakikola oba kino ki? Singa sa recording a video yange negenda live nemkunywa omwenge. You want to tell us what to do? Eh? You want to tell us what to do, eh? Singa sa chima banga nekikola mu fun naye kyamala nekigenda viral nekigenda viral tekyalabika bulungi era nsaba netondera abawagizi bange kubanga nali sagala bandabe bwetyo naye bandaba bwetyo. That is Keko for you yakomyewo omuziki agukubanga bwe yali agukubanga agamba ayina ennyimba nnyingi mu store kale ekitugenda kukireka awo ate tweyongereyo